Kalama TV bakadaama beewaayo okubeera nga bawa bakadaama bannaabwe amagezi okusinziira ebintu engeri gye babeera babirabamu ate era mu magezi ago mw'osobola okubeera ng'ojja ekintu ekisobola okukolera n'ekintu ekitasobola kubeera nga kikkolera. Bintu bingi nnyo bakadaama bye bagezaako okubeera nga bagonza obulamu bwabwe kuba obulamu bwa bakadaama ng'embulaba oluusi bayita mu bintu ebinyigiriza naye ebintu ebyo ebinyigiriza bw'aba awuliddeko munne ne babeera nga basharinga ideas oyinza okwesanga nga obulamu bwabwe bugonda. Nga bulijjo era mbagamba bakadaama boogera nnyo ku kintu ky'omunnyo ne boogera ku kintu kya katunguluccumu waliwo eyavuddeyo n'atubuulira ku kintu ky'omudalasini nti ogukozesa kati ono kadaama ate gwe ngenda okubawa ye agamba nti ye ate akozesa musenyu n'amata era agenda kubuulira bigambo ki by'olina okwogera ng'okola ebintu nga bino. Agenda kubeera ng'era atunnyonnyola kuba waliwo bakadaama ku mudalasini abaagamba nti tebaategeera nnyo nkozesa yaagwo ogukozesa otya. Kadaama ono agamba naye akozesa omudalasini agenda kubeera ng'atunnyonnyola omuntu alina gukozesa atya then ate akunnyonnyole n'omusenyu oba ettaka kuba agamba ebuwarabu ettaka lyayo musenyu nti osobola okumikisinga omusenyu ogwo agenda kubuulira olina guggyawa n'omikisinga n'amata n'obeera ng'onaaba ku mazzi ago agenda kubuulira n'ebigambo by'olina okwogererako nti ekintu kino nze ngenda ne ŋŋamba nti ffe tuleeta information kadaama n'agiteekawo so oli wa ddembe okugigaana oli wa ddembe ogikkiriza naye twebaza nnyo bakadaama bavaayo n'asharinga information ne banne abalala kuba nkimanyi bakadaama bangi abali eyo nga oba tebalina access ya kubeera nga bannyonnyola bannaabwe privately nga baagala ekintu bakikole mu nkukutu kati wano platform eno ekuwa eddembe n'obeera ng'oyogera ekintu ky'oyagala n'ovaayo n'owa idea kati oyinza buli bw'osirikira idea oyinza okusirikira amagezi naye ne weesanga ng'ate amagezi ago waliwo omuntu eyali badde agakuwabulamu n'agamba ate olina kukola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti gwe ng'ogamba waliwo ekintu ky'okola naye nga tekituukira naye ng'oyinza okuba okikola mu bukyamu. So katubulize kadaama ono agenda kutandika n'okutunnyonnyola ku mudalasini ate olumala atunnyonnyola omuntu okozesa otya omusenyu oba ettaka ne amata n'obeera nga embeera esobola okubeera nga ekugondera ku mulimu gwo gy'okola. Halo nnyabo Kadaama TV. Kadaama TV mwasibyeyo omuti eyo mugyebaleko kakati ensonga endeese nzize okwongereza ku nsonga ya sisita waffe gye yataddeyo ekwatagana ku sinamooni oba kuyita omudalasini. Nalabye comments ezimu nga zibuuza nti omudalasini oyinza gukozesa otya oba ensaano yaagwo oyinza gikozesa otya ne gusobola okukolera obulungi ne gukolera ekyo ky'oyagala. Kakati osobola okufuna obubajjo nga buweraawerako obubajjo obwo n'oleeta n'oddira akabajjo akamu okasabirako naye obuteekamu ndowooza ku makya okasabirako okateekamu ku makya ng'ogenda okukola kubanga obeera ozuukuse ku makya olina okusaba n'okasabirako n'osabirako buli kimu ky'oyagala oba tebakusasula oba boosi bo bakuboggolera oba waliwo abatakwagala awo n'okwata akabajjo kamu n'okateeka mu nviiri mu mutwe. Mu nviiri tokaggyamu okalekamu kakati okaggyamu ng'ogenda like zinaabamu kuteekamuko ku bizigo zirongoosa n'omala n'okazzaamu n'oddirayo akalala n'okateeka mu nsawo y'olugoye nako era omala kasabirako n'okwogererako buli kimu ky'obeera oyagala. Kaakati bw'omala n'okateeka mu nsawo ne kakubeeramu muli eri mu nsawo yo. Oba oyambala engoye nga tekuli nsawo osobola okukateeka mu kaleega oba n'oddira ka tissu ng'ako n'okazingamu n'oteeka mu kaleegako n'obeera ng'otambula nako ng'olaamirizaako buli kimu ky'oyagala bakusasule babeera tebakusasulira mu budde babeere nga bakwagala kale buli kimu ky'obeera ky'owulira gwe ky'oyagala kubanga buli omu alina embeera ye ate bwe bamuyisa mu kyumba ky'abeera alimu.
Kaakati n'oddirayo ensaano n'oleetayo ensaano obeera ng'olinayo ensaano obeera nga temulina nsaano awo wooli osobola okuddira y'omusenyu naye toguggyaawo we muli waka naye kati abaana abamu bali mu bikomera kati naye bw'obeera ng'otuddeyo kasasiro ng'ofunye ettaka lyonna n'ofuna ttaka lyonna kubanga ettaka ly'eno omusenyu n'olifuna n'olireeta n'ofunayo n'amata n'obigatta wamu n'amata n'obitabula n'onaaba. Kaakati ogwo omusenyu bw'obeera ng'oli mu kunaaba ogamba eryo ettaka ly'ensi eyo ly'ogenda okunaaba ensi gy'olimu eggondere then n'abantu abalimu bonna babeere nga bakwagala ate babeere bagonvu gy'oli then n'amata kyemmanyi abamu musobola okumanya ku mata engeri otya oyinza okukola ki okugakozesa n'amata nago n'oyogereramu ky'oyagala oba oyagala ofune emikisa buli kimu ky'obeera oyagala naye obikola osobola ogyekolera nga ggwe omuntu n'okola ki ensaano yo ogireeta oleeterako n'omunnyo bw'oguleeta omunnyo ogwo n'oddira ensaano eyo n'okola ki n'ogigatta n'omunnyo n'obirunga bulungi. Kaakati oba olina ebizigo byo n'otabulamuko mu bizigo omwo n'otabulamuko katono naye nga buli w'obeera ogenda okukola ng'ogenda kufuluma luumuyo osooka n'osaba then n'omala n'okola ki n'oweesiiga n'oyogererako ebigambo by'oyagala oba olunaku genda kutambulire bulungi n'oyogererako ebigambo by'oyagala then n'oddirayo ensaano endala naye omakinga sure nti ebyo ebizigo by'otabuddemu eyo ensaano babboosi bo tebakola ki tebabiraba lwansonga bano abantu bakebera nnyo muziro omuzizaffe obeera toliiwo oli mu llongoosa oli n'ayingirawo n'akebera mu bintu byo kati oba olina obbikweka ewala ne batabiraba kubanga bye babirabira bakwita mu luga ate n'ofuna obuzibu. Kati n'oddira ensaano endala ng'era mulimu omunnyo n'okwatayo ntono n'ogiteeka n'ofuna mw'ogiteeka n'oteeka wansi wa pyoyo oba ogenda okwebaka. Ekyo kikolera baneeno abaloota ebirooto ebibi ebirooto ebyo like oloota omuntu ng'akutuga oloota kale ebirootolooto ebisittaza ebitali birungi n'oteekamu ne gukubeeramu wansi wa piraawo then n'oddira ensaano endala n'ogitabula n'obeera ng'onaabangako mpola mpola era nga mulimu omunnyo ogwo n'obeera ng'onaabangako mpola mpola. Kati abantu bwe baba bajja kutereera bulungi kubanga nze abange baatereera bulungi baatereera era nze ninganga ali ewaka sijja balimba ate emirimu wadde ndi mu bantu bangi naye ate emirimu tegimmenya nze kubanga enkoledde. Kati bw'obeera nga mu nnyumba mw'oli temulinaamu sinamooni osobola okukola wano bye ngenda okumenya wammanga naye obikola ne bikukolera bulungi. N'ekirala Kadaama TV omusenyu ogwe badde siguwuweddeko bulungi kakati obeera ng'ogufune wantu ogugye wantu nga wayitawo abantu ogujja waka ogujja oba like omubeera nga mulinawo engeri ya kasitensi weewatyo enguudo wezaawukanira kati luneeno oluguudo nga lugenze eno n'eno n'eri kati osobola okugyawoko ku ttaka n'obigatta kale n'amata n'obeera ng'onaabako nayo bikunze embeera obeera nga kale ewoli tebakuyisa bulungi wooli nga kale balwawo kusasula ebintu bwebityo bakuboggolera embeera eteereera waayo.